Twabira bane batugamba muno gwagenda bulungi. Naye byonna nga Katonda bwe yabibala. Twabira byenga bibeera. Ffe tuli ku program ya Katonda kwe tutambula bwe mulimu abatasuubira bagamba nti photoshoot tebijja kuba. Nganda wange, we are serious persons. Mukulu gwaddeko omusajja asinga obuyigirize mu Uganda. Nalabye Professor Manye ne ganzidamu. Mukadde wange yalaba okubeerawo nga nsoma. Loza n'amagezi gemugamba nti byenjogedde by'amagezi. Bannaye mwebazanga Professor Ambassador Alhaji Badru Kati. Nasanyuse nnyo okulaba mu mukulembeze wange, mukwano gwange Joyce baagala ntwatwa. Nalabye ab'ebitiibwa, nalabye abakulembeze b'amadiini, nalabye bannamateeka, abalamuzi, biralamu, nange nnyina okufuukamu omulalamu. Era kakati waliwo bingi byekisaawa na budde. Kati nabuyingiddemu kabanandaba batya. Ngakulaba Bbule weerega ne buloga. Omukazi bw'aba wuwo mwagale munywegere. Mwagale, love her. She's your woman. Joan is not in my life by mistake. Bwe nabibala bwe biri okitegeera. Obuzibu bwe tulina nti social media atuwa amaanyi. Esimu zino za layisi. Communication ne interaction yafuuka cheap. Nti tulina abantu abatategeera mu bulamu bwaffe mu society nga balina kye boogerako. N'abategeera ne bakola ki? Nabo nga balina kye boogerako. Nze waliwo olumu nassaayo ekifaananyi emabega. Omukyala wange yalyanga budde ekyennyanja nga mulimu ekinyeebwa. Olina nga kale mwonoona enva. Kati abantu bwe batuwangaala nabo. Ate kati Uganda eno kyolina okumanya, we are in excesses of stupid people. Abantu abasiru bo babeerawo awo frustratinga buli kaseera era bajja kwogera. Oli adde akyabuuza lunywegero, principal n'avaayo n'agamba mbayozaayoza era mbaagaliza emirembe mu bufumbo bwammwe. Kati ate abalala bavaayo ne principal akumanyi ate katikkira njozaayoza ate kakati gwe kiki kyoyogerako. Gwe mba muweereza wa Ssaabasajja ne mba nga nze muvubuka asoose okufuna ekiwandiiko ekinjozaayoza okwanjula okuwasa omukyala nga kiva mu ofiisi ya Katikkiro mba mulalamu. Principal, gomanyi principal, Bobi Wine omanyi? Nze ne gye yava simanyiyo. Leader of opposition yavuddeyo n'agamba nange kiki ekigaanyi nga tewannyo kigaanye naye bw'otwokyayo twokye. Eyo nojjewere Ssenyonyi n'agamba tuna ku mobile money. Kega tuli wano waliwo n'abatugambye nona kino. Mami oli atugambye tunone ente? Prophet Joseph Collins. Mami nkyala Bbule. Emikolo egyo tegyammenyeza kubanga omwami yampasizza. I didn't invest in that function. No, I didn't. If anything, it's like 10%. He married me the right way. I was trying to stress a bit, then one of my in-laws counseled me and so told me, allow that man to marry you. So it's what I did. Newe nayagala okola meeting yazigana. So nenchireka. Meeting izimenya. Kakati nawe meeting obitegeere umbeeraawo. Omunaku ajje wali batambuza akabbo bateekemu 5 aja agamba omukanda kati gwe Bbule twakuwasiza omukazi ng'akwadde 10 ezo 5. Obeera oli awo nga Flavia Namulindwa naye woyeyisa bino otatugamba mikolo kale kankuwa $7 ezo nezikola ki? Nezijja abantu bajja era list ozuulira Flavia Namulindwa, Katerega, Leila Nakabira. Katerega yali California. Waliwo abagambye abadde balopera maama wange Musumba Gladys Mukaabya, maama wa mukyala wange ng'amugamba nti ayomba nnyo n'abasumba omwe. Ne mbaga nsijja kikomya omusumba gwe nnyomba naye atasasula b'amawulire